Ngo kirembe kwa nkwebaza okwekumbira ku Delta. Kakati beero si bano obuyinza bwabwe butono nnyo mu nsonga z'ettaka naddala ng'ettaka litwogerako lya kyapa. Bwe lya kibanja bayina waawo bayambira. Ku ttaka ly'ekyapa bayamba oyo agula nga akola kye tuyita due diligence nga akola okunoonyereza yeekakase nti gwagulako n'ettaka lyagula nti ttuufu. Awo we bayambira era oli bwe bayagala bakozesa nga abajulizi asobola bw'aba tayagala talina tteeka ly'abamenye. Oli bw'aba alina obukakafu n'akola due diligence ye ne yeebuuza ku bamulirwana n'agenda mu landizi n'akola saaki n'amutunza ng'amumanyi era ekyapa n'akikyusa talina tteeka ly'amenye nti yeetaaga okubeera nga LC emumanyi nti LC yeetaaga okubeera nga obuguzi bw'ettaka obwo ebumanyi. Nedda LC terina buvunaanyizibwa obwo. Okumanya terina buvunaanyizibwa LC ne ku transfer tesobola kugendako nga witness. Bwe tubalabye bakoze endagaano nkumu ku ttaka lyerimu n'olwekyo ne credibility yaabwe nga abantu mu nsonga ezo ntonoko. N'olwekyo oyo yagula ettaka nga lya kyapa bw'amaliriza bulungi nnyo LC tesobola kugamba nti obuguzi tebumanyi. Kyeyinza okugamba nti tubali twagala eyakuguza akutwanjule akubwatubuulye nti yeggwe naye ne bwaba takikoze aleeta ekyapa ye ne yeeyanjula nga nannyini ttaka omujja. So LC ziyamba mu kuuma ettaka, ziyamba bwe zimanya mu kuyambako abagula, naye ate obuyinza bwazo bwenda we bukoma tebasobola kugamba nti obuguzi bufu oba butuufu kubanga bo tebamanya. Kale ndoza Salongo ensonga ogitegedde bulungi nnyo wetundire ettaka lyo Kampala Road kasalibanga liryo kyekikulu. Mwami Kizito tusigaze dakiika 2 nsaba owumbe osibula abatulaba abalabi baffe abalungi nnyo ku Delta TV, abantu abali ku ttaka ly'Obwakabaka, abantu mwenna abeekumira ku kanyomero kano katwogere ku nsonga z'ettaka. Mukola kya ttendo nnyo era nnyongera okubeebaza okutulaba.